Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yayisizza ekiragiro nti abayizi abasoma obusawo e Makerere wamu n'abo abali ku diguli ey'okubiri wamu n'abo abakugu abakola ogw'okunoonyereza ku ndwadde ezitali zimu nti bagende mu maaso n'okukolera n'okuweereza mu malwaliro nti era enteekateeka y'okuggalawo Makerere tesaanidde kubayingiramu kubanga ku malwaliro gye baagabibwa obuweereza bwabwe bwetaagibwa nnyo. Bino olugudde mu matu g'abayizi abasoma obusawo ku ssettendekero e Makerere mu College of Health Science naye nga basomera Mulago bakigaanye nti nabo si baakugenda mu maaso na kuweereza mu malwaliro gye basindikibwa nti kuba ekikwata ku Makerere kibakwatirako wamu. Wano ssentebe wa Muwasa Dr. Muhammad Kigundu wasinzidde n'ategeeza nti ekyabayizi abasawo okujeemera ekiragiro kya minisita tebakirinamu mukono yadde mpozzi nga bakyesaliddewo ku lwabwe. N'olwekyo ffe nga Muwasa tetukikolangako okuba nti tuggala eddwaliro nti abasawo baffe oba abasomesa baffe tebabaayo, era tetukikola era tetujja kukikola. Kuba obulamu kye kisinga obukulu, ffenna weetuli lwa bulamu. Bwe tubanga weetuli lwa bulamu buno tetusobola kugamba muntu yenna ajjanjaba obulamu obutakikola, era tuba twalanga abantu babbeeyi n'olw'ensonga eyo twakirisa ekyo ng'abantu gye bali okukola kwabwe begende mu maaso. Abayizi bano beemulugunya olw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okuggalawo yunivasite nga tabaliridde bazadde wamu n'abayizi era ng'etteeka ly'okuggalawo yunivasite tewali gwe lyasosola. Kati abayizi abasoma obusawo nabo beesaza akajegere ne bategeeza nti tebagenda kulinnya mu bifo ewajjanjabirwa gye babadde bayambako wadde n'okulinnya mu bibiina byabwe biri ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Wadde nga bakangudde ku ddoboozi bwe batyo, abasomesa baabwe wansi w'ekibiina ekibataba Kimuwasa babasabye bakkakkane nga bwe basala amagezi aganaabayamba okuvvuunuka ekizibu kino lubeerera. Kuba naffe kye twetaaga yunivasite eno okuba nti nzigule era ekola, kuba omuzadde omuyizi aweerera omwana yadde toli muzadde, gavumenti yonna Makerere etukwatako. Tubasaba mwenna mube bakkakkamu naye ng'ekikulu ekiriwo okubeera nga tussa ebirowoozo ku mmeeza eby'enjawulo ebiyinza okuba nga bireetera emirerembe nga gino kubanga tegiddeŋŋana kubaawo ku kasozi kano. Ng'oggyeko eddwaliro ekkulu e Mulago waliwo ebifo ebirala bingi ewajjanjabirwa abayizi abasoma obusawo gye baweerereza. Muno mulimu Kawempe mu ddwaliro eryakukka mu ndwadde z'abakyala, eddwaliro ly'e Kiruddu, eddwaliro lya Naggulu China Uganda Friendship na Wallawangi. Okuggalawo ssettendekero wa Makerere ne gye buli eno kikyetakuza abantu emitwe aba buli ngeri nga beebuuza obanga ddala lye lyabadde ekkubo ettuufu okukwata okusobola okugonjoola ebizibu ebifumbekedde mu ssettendekero ono. Nejjo ku Mande abayizi balabiddwako nga beekalakaasa mu Kampala nga balina n'ebintu byabwe era nga balaga obutali mu bumativu bwabwe olw'okuggalawo ssettendekero ono mu budde nga buno nga batuuse n'okukola ebigezo byabwe. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Denis Odong ku lwa WBS TV.